Bwenkoledde ensobi wonna ndi muntu nange ensobya Mukama ansonyiwe. Ne Becky naye nkusaba enji wange nga wumula kyonna nali kyesikoze nsonyiwa. Abantu bange ebyokulya n'embigula n'otabirya n'endeeta ekirala nange ekyennyanja kiri naga mudete ennyama n'enzibuka nibwo ennyama nanjala bijanjaalo ebirya siziyina naye kuba amasiro n'abirina bamu ebijanjaalo. Becky enji wange bambi kyesisobodde nga ddadiwo jjajja kyatasobodde ebikolo kitasobodde kufundraisingira abantu ogenda mu corporation ye India kukola ku mawugwe kyonna tubadde tugezaako tuli bantu. Becky ojja tusonyiwa enna gy'oli naye ndowooza obadde okirabye nti okwagala okufunye era abantu bakusiime nga bakwagadde kyonna kikibadde. Mukama akuwumuza emirembe enji wange Mukama akuwa omukisa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Zesemba mpereza Katonda wange wamugulu yeye kanwanira ebizibu ebijja nawabanga waliwo buyinike mukisa Katonda wange ninanwanira atalina kisa kyatya mukisa Katonda wange is my friend ewa numba gwempita namana nakola Besonye mena abankola besonye na bank ne banakola musonyiwe ne nasabya musonyiwe nange besonye mama wange jali ne andu wange jali naye musonyiwe. Final touch. Bye bye. Ai Mukama tata nzize joli nena kuyange nga bwendi ensefunze enywezeza amazima mpitemu amanyi kitange kandesewo ngokuva mu buto bwentegera ebikanye naitani nakatinda bange kiroto kitango kumva ku maso nali sifuna nga mbeera bwetyo anyana ngumya yadumude mu mutima gwange motudde eyo mukulu gyotudde Mukama kitange mukuwadde mutegekere meza mu lubiriro mu bwakabaka bwo mutegekere meza tata wange kagenze nsenefulidde mutegekere meza mu lubiriro
mubakabakabo mutegekere neza amayanja kagenze ensene. Mwasuze mutya mikwano gyaffe naffe twasuze eno mu nkuba ate era nga tuli mu mpewo wamu ne Mumaziga ekiyongobero kya Becky. Tusinzidde eno Fort ekyalo bakiyita Kubitambula B era nga leero tuli mu nteekateeka olunaku lwa leero okubeera nga tuziika oba nga tuwummuza omubiri gwa Becky ku kyalo kino. So go nawe n'abadza followinga zaatugoberera ku nsonga za Becky lwe lunaku lwa leero Becky tugenda okubeera nga tumugalamiza mu kifo kino kyennyini era nga walaba kigenda mu maaso okusaba kutandise enteekateeka yonna etandise tho obudde bubi akakuba kakedde kutonnya empewo nnyingi era nga wakimanyi nti eno mu Fort empewo ebeera nnyingi naye nga bwe kiti bwe kiri era sawa ngemu okuva kati tujja kubeera nga twolekera okugenda emagombe okutereka omwoyo gw'amannyinaffe Becky wumula mirembe Mukama kusonyiwe byonna byonna ebyakusobako. So ku SB4 Media tujja kubanga buli kimu kuzikanga kugenda okubanga kutambula and everything kugenda kubeera nga obiraba wano ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Ensonga nayo tujja kugigusa naye byo bikyalanda kubanga ne maama we ayazeemu n'atukubirako tujja genda tumanye lwaki yakola kino ffenna kye tumanyi olunaku lwaleero tusulamu gyajinga nnyo kubanga tetumanyi tetunawera ku sayidi ye bulungi tujja munoonyaako then tulabe ku lwaki atunnyonnyole tumubuuze ebibuuzo byaffe atunnyonnyole naye ku sayidi ye nekyo tusobola okugamba nti Becky wumula mirembe. Nze muzukulu wa Kabajja kumala okyaliko kamera nga bulijjo tusinzidde Kubitambula B tuli Fort Portal. Omwibara lya government nintwara omugisa gunu ogw'okubatangirira n'okubasiima abantu inywena mu bitinisa byanyu mwebale muno okwiza okugaragara hamwe naitwe kandi buli omu weena ayakwasire yeha sente rundi obujanjabi bwona yabuheereza ababeire mbarolera Becky Mukama abongereho omutima omurungi ogwo. Ninyongera kubazaaho hakigambo ekyakauka k'omunyerwero ekyaruga okubazibwaho edita ninkusiima webale kuba mukazi manzi kandi webale kuba kansela owatari kwetiinirra okubazaaho oburwaire bw'omunywerero habwokuba abantu abandi nibakyaburora nk'ekintu eky'ensoni baitu oburwaire bw'omunywerero tikiri ky'ensoni kandi ninyenda kubamanyisa ngo mu ihanga lyona yitwa Kabarole na Fort Portal City na Mbereri tuli namba ya 2 kandi mbere okurora abantu 10 bemerire abantu musanju baino oburwaire kandi ekyo obusasi obwingi muno abantu abakiro obwingi tebarukwemanya obwomezi bwabo nibarubata nibagenda nibalya nibanywa tebarukumanya obwomezi bwabo. Kikuru muno omuntu kumanya obwomezi bwawe nk'oku wayemereire abokuba niwe manager w'obwomezi bwawe kandi oborukwesereka okatiina okaikara mu dinayo nogamba tinyina kauka k'omunywerero hakumalira obwire obukuhika nkakuteeka hansi kandi nomalira ofiire kubi. Hano nyono hondukusabira abantu inywena mutwala obujunanizibwa obw'okugenda kwekebera mukamanya obwomezi bwanyu bwemerire buta.
statue. You can include Becky. You can bring it in the tent where the casket is for you to show. I'll invite all of you who are here, because at least even that one who has put in his transport on time to come and escort Becky, you've done something for her. But let me just invite a few. You'll forgive me for that, but let me just have a few to represent some of you. Madam Caritas, please. We have Madam Caritas. We have Becky's brother. Becky's brother. Please, SB4 Media and represent the media guys, and Phoebe, you have me to come and represent the TikTok team. Please, as you're coming. Madam Name was around. Please, you can also stand up, come out, and just represent a team of Chilombe girls and a team that has stood in for Becky. It's a big team. As I said, all of you who are stayed here, you've done a lot for Becky. I can't mention who, because I've been receiving calls, I've been receiving messages, I don't know from whom. So I cannot tell this one did support, this one has supported Becky. There are moments I was in and I could not even have money for drugs, but someone could just send 20K, 10K, and from nowhere, the person I don't even know. So that's why I said whoever is here, he has done a lot for Becky. But before I talk much about Becky, the team that is here, this gentleman here is called Becky's brother. I know when I say Becky's brother, some of you are on social media now, you're going to start. When I say Becky's brother, Becky's life, she decided to call whoever comes to her as a brother, mother, father, sister. So that is what Becky has been doing. And those people who have been able to call Becky on phone, you've been hearing her telling you, whoever the new auntie, Nayanzi's new auntie. So that is what she has been doing. You come to her, you show her love, you become a brother, you become a sister, you can become a father, a mother, friends and all that. So I call him Becky's brother. He showed Becky love to that extent that became sisters and brothers. He supported Becky in a way that I cannot explain. As I said, all of you here supported Becky, but I'm just trying to pick out a few to represent the rest of you. He supported Becky. In fact, when I called him, when Becky passed on, I had to call him and tell him Becky has passed on. I picked the phone like 3 times. I said, how am I going to tell him? There is a lot there. I don't want to start with now. Next here, she's called Phoebe. Most of the TikTokers, I think you know her. It is a group of TikTokers who is a just picture to represent you, because Phoebe and Becky, they have been so good friends. The way he said, he has been a brother, a real brother. Becky calls at the time and says, I want to talk to the brother. He's the brother he has been always talking about. I want brother. Mukubire brother, brother. So he has been the brother. And whenever we used to call him, abadde responding amangu sister wange abadde kisa wange atagamba ki sister muzeeyo mu ddwaliro ate sister banne mudda sister ate immediately ngadduka aleka byakola ajja asanga sister we ali mu mbeera ki. So ye mwami ono brother omukyalo ono Phoebe banne sijja balimba ebigambo bingi biyitingana naye mwali mulwazizaako olwaza omuntu okumala ennaku 2 wiiki nekoyina mu nnyumba n'otuku Katonda omwana oyo yalwadde okumala ebbanga naye abantu boogedde ebigambo bingi ebiyitingana nze sijja kusobola sijja kubaataakinga buli muntu wa ddembe okwogera kyayagadde naye mbeebaza mu basigazza omutima ogwo okulaga nti ono omwana abadde asaana okwagalibwa yadde mu mbeera ki oba wakabira ki oba ani amuzaala oba afubutukawa ekyo si kikulu. Ekikulu omwana abadde agwanibwa okuweebwa second chance abe ku nsi ayagalibwe ng'abaana abalala ng'abantu abalala. So omukyalo ono Phoebe akoze naye mulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti akumakuma banne nti banne mwineyo kaki tuboleze ku Becky afune omata tuboleze ku Becky afune eddagala banne mwineyo kaki mukasindike muteekewo n'ennamba Becky ali waka Becky omuze mu ddwaliro sijja baga mirundi meka Becky gye tugenze mu ddwaliro gye mingi malwaliro ag'enjawulo emirundi mingi abamukumba mumanyi muyise mu bulumi nga ne bwebala omusujja oli agala kwetuga
naye singa manyi obuli bwe bwayiseemu bannange nze nagamba nti Becky buli bwayiseemu nze ne buyitamu for only 1 week nsaba Katonda nzijewo naye however much abuyisemu kola ebbanga lyabuyiseemu abadde ayinanga ssuubi eri ngenda kuba mulamu nze sijja kufa kyonna ekibaawo kiro ne sigenda kufa ngenda kuba mulamu ngenda kuba obujulizi era nze njagala abantu bonna mikwano gyange bandabe nga nnyimba nga mpa obujulizi. So omukyala ono bambi naye ayimiridde nnyo ku sayidi ey'aba tiktokers okulaba nti abakumaakuma okuba nti Becky abaako ne watuuka. Abakyala abayimiridde wano nga sinaba kugenda kwasemba bakyala aba Chebambe Girls ono Madamu Naomi ba sister be alipresente Chebambe Girls. Okay, let's stand like this. Abakyala bano ba representing the Chebambe Girls, ba representing the family ya Madam Naomi, ba representing there's a big group bane babadde bangi nga bwe mwe nabatuddeyo singa kubasula mayandi basone baleta wano maaso ne ba represent the group nene nnyo supporting the Becky mu bintu bingi nga tuve ebuhinga nga tugenda emulago but following omukyalo nga ajja mu ddwaliro n'atufollowinga kyekiganye eddagala kyekiganye one time yangamba naye bannaye okikola otya nga expenses nyingi nga bonna kumukubira amasimu okufuna biri ya mitwalo 4 funa biri ya mitwalo 2 tabi kale kanjiye ogenda okulaba kusende 18 akusindikidde abiri akusindikidde mmeka ne ttiimu ye ey'aba Chebambe Girls mugaseeko yonna basista ye eŋŋanda ze bannaye simanyi bawulira about Becky kubanga abadde too much in them. Omukyala assembly ye Madam Caritas kalisibe abasinga balaba NBS ndoza mumanyi omukyala oyo ndowooza programs ze zadageza kukola towards Becky kwetwataliga Becky okubanga amanyika ku social media n'okumanyika mu mawulire yali influence ya mukyala oyo namucontacting nga ndi Fort Potro. In brief sibe yanjulidde onansonyiwa amanya Peter Birikalani Becky ono namusanga Fort Potro aza okukola badde nkwera Kaliakots kaŋŋambe mbadde olw'ensonga nti time yatuuka nga sikyasobola kukwasaganya mulimu na Becky nga neetaaga 24/7 I had to sacrifice ekimu ku byo either mbeerewo for Becky oba mbeere ku mulimu. So mulimu gwange naguluzinga okumala emyezi kumpi kati 5 mbadde sikola because nga sirina bwe negabanyamu. Time yatuuka nga bulembeera mu office nakatuula mba nkubira essimu Becky afa, Becky talina kino, Becky oxygen agaanyi kati ndaba nga biri ekimu ku byo nina okukiteeka aside. I decided first of all put my job aside bino byansi tubisanga ndaba bansobola okubako nekyenkola eri obulamu bw'omwana ono naye sijja gamba nti nemereddwa kubanga simanyi obuwanguzi obumuntu tumanyi obuwanguzi obw'omubiri waliwo obuwanguzi obw'omwoyo. So I won't say I failed on her kubanga simanyi ne Katonda ali mu ggulu yamanyi buwanguzi ki Becky bwafunye. Tuve ku buwanguzi obuli physical ayinza okuba afunye obuwanguzi obuli spiritual kuba tutamanyi. So omukyalo ono gwembadiddeko Madam Caritas akoze bingi abadde ku NBS addeyo programu nyingi twetugeza kukola fundraising ya Becky gemulaba oyo Becky ng'ajeesuulira abasinga badde ku social media badde mulaba nga bagamba dina yange bane dina yange njala dina yange tukansolinze dina za Becky ndooza nga 3 naye olw'obulwadde twalugijeka n'ate n'agenda mu ddwaliro Becky yagamba dina yange nina okubeerawo njagala nyimbira abantu era nyimbira abantu bane ne Becky eddoboozi tosobola mawogoma nafu nagamba nze nja kuyimba nze njala kubeera ku nange nja kuyimba njala mbayimbire. So netweyongezaako okwongezayo dina ze naye tetwamanya dina ya Becky gyayogerako yeeno kubanga dina erina okutuuka olunaku olwaleero kyetutamanya nti dina ye egenda kuba nga atudde bwe tuti nga tuli maaso nga tumulabako bwe tutyo ndowooza ino dina Becky gyayogeranko gyeyegombanga gyetutamanya naye omukyalo oyo abadde akola omulimu munene nnyo ku TV okumaketinga alabe dina ya Becky ba successful tufune ssente ezitwala Becky okwongera okumujjanjaba. Waliwo mama emidiwa ne mabega abasinga SB4 bumuwulire SB4 Media omwami ono okuva kwaffe mulago olwasooka tusiibula tukiza okugenda ewaka abasawo baŋŋamba nti mwogenda ewaka mwetaagisa oxygen concentrator mwetaagisa concentrator kyuma kya oxygen abasinga badde mubulaba Becky badde balopira lwaliko ng'alina olupayipu olumutambulirako. Concentrator kyuma kyeru kimpi bwe kiti kigula $8 kyabadde ngako ewaka okubanga asizaako tukozesa amasannyalaze
naye nogula ekyuma ekyo tugule ne oxygen cylinder empanvu egula kakadde kamu 7,000 tugiteeke ewaka nayina leka mini clinic genateekawo equipment zonna ez'eddwaliro nga weeziri abasawo kwe kuzikiriza okujja Becky mu ddwaliro tumuzze ewaka naye twagenda okukola ekintu ekyo nga Becky eddwaliro alikooye yaŋŋamba nga ddadi mbadde mu ddwaliro ndikooye abaana bafa bunaku ng'abalaba Becky nga abaana abakutuka bunaku ng'abalaba nagamba ndikooye so nange nempira nga Becky asaana okudda ewaka ate abasawo ne bagamba omwana aliko oxygen tuyinza musindika waka unless ng'olina equipment ezimala to an extent nti omwami ono SB4 Media yajja mu ddwaliro netumuyitiramu obubaka obwo n'agenda n'akunga abantu be yakunga netufuna obukadde musiba bwalinga buna n'ekintu ne tugula machines zetwabo n'abalala bagezaako tukwatirako netusobola okufuna machines zetwalina okwetaaga okukoza Becky ewaka era Becky yasanyuka nnyo ng'ategedde agenda kubeera nge ewaka eri abadde mu ddwaliro for long tosobola kubeera mu ddwaliro okuwola myaka ng'ebiri ng'oli mu ddwaliro Becky kumusibulako nga mu ddwaliro ng'abeera ewaka okumala wiiki 2 wiiki emu netuddayo wiiki 2 wiiki emu netuddayo lusi ne wiiki batebera so obulamu bwe obadde bwa mu ddwaliro ng'alikooyi it was too much ng'ayitaaga afune ku life eyawukanako so SB4 Media banaye mbeebaza nnyo ttiimu SB4 Media mukoze omulimu gw'amaanyi okuba nti Becky mumuwa a chance to live another day Becky abadde ng'ali bagamba akeesa lukya ng'enkuko y'omutamiivu Becky olunaku olukya nga bada celebrating naye nga olunaku olukya nga tusaba nti celebrating n'ayimba nagamba Mukama nkwebaza olw'ensonga si kyangu life ya Becky bw'abadde okusabalinga for all that long abantu bano sisobodde bangi nga bwe ŋŋambye sisobodde kubawa buli omu time abenga njagadde okubriefing up buli kimu njogera on their behalf olw'obudde abasinga bonna bano bavudde Kampala n'abasingaku mwe bali wano ate olw'obudde n'olugendo mwagala okuddayo nga bukyali so bannange mbeebaza simanyi bwe nyinza beebaza simanyi bwe nyinza beebaza kubanga nobakubira amasimu nga babikira Becky nakwatanga essimu nenkanka neŋŋamba kati ngenda bagamba ki bagenda kumbuuza afudde ki bagenda kumbuuza afudde atya ngenda bannyonnyola ki nga ekyokubagamba sikiina naye bafunanga information bwe baala ni kituufu Becky afudde nensooka ŋŋansirikale mbagamba nti yafudde ne bajjako amasimu nga tebalina kyakuddamu kaita sema onakulambanga ne bagamba nti kaita sategeera kigenda mu maaso nga takite really kyali too much so banaye mbeebaziza nnyo mukwano gwaffe yedinaye badde Desemba gye lyatusuubiza era well ayimiridde ali wano mu maaso gaffe tasobola tuyimbiramu ekyamukisa mubiri nga badde ng'ayimba obuyimba bwe naye Mukama kulira muwumuza era amulamuza ekisa sijaga nti amulamuza ekisa because nina okukkiriza naye omwana yampitako to be sincere ono omwana abadde n'okukkiriza obadde omulaba ng'agana gamba ddali nze sigenda kufa ne mulaba tulina instances tetwatuukangamu omukadde Akiki oba aliwa omukadde Akiki yandizeeko wano naye ne mulaba ng'ogasseeko tiimu ngenda kuyitako omukadde Akiki on behalf of tiimu y'ewaka mama wange atudde mabegaawo ne tiimu y'ewaka yonna famire yange basita bange na buli omu bali awo ono omukyala Yakiki ngembadde njogerako era abambadde mulabako nga muwulira omukyala ono bane simanyi tubali twogera ku makya nagamba Alani nkusaba yadde Becky afudde komangawo ndabe ne nange bwe ndirwala nga nzijanjaba nga badujjanjaba Becky nkomangawo jangu nga nkwegayiridde Becky saba nga yabadde ng'atugatta yekka nemusuubiza ne mugamba mumanyi tugenda kubeera ffenna era mu buli mbeera si Becky yekka wabanga Becky yatugatta then yatugattira ddala era nange banga Becky yangase nammwe then yangase nammwe ddala si lwa Becky nti enkolaganya egenda kuggwawo kyonna ekibadde kitambulira mu Becky leka kisigale nga biri kibadde kya ddala Becky ngezaako obazza emabegako kakatono muwulidde bingi era basinga mwagala okuwulira bingi byembadde muwera emukontana nabyo naye waliwo gwe ŋŋambye leero ku makya nti bwebanga obadde oyamba Becky because munyankole then obadde okikola mu bukyamu
Obadde oyamba Becky because alina alani badde okikola mu bukyamu. Obadde oyamba Becky because ani amuzaala asibuka wa bino badde okikola mu bukyamu. Bw'oba oyamba omuntu muyambe ng'omuntu. Tomuyamba lwa kabira ye gyasibuka ne gyazaalibwa. Then oba tokikola kuva ku mutima gwo. Sabadde boogera ebigambo ebingi nti Becky oba bagambanga nga ndi Buhinga ngenda mu ddwaliro fatta abasawo basookanga okwogera. Yagenda nga Buhinga mu ddwaliro Becky baali bamwenyinyala nga yenna aliko amuba ku mubiri nga n'abamusembera mutulira from a distance. Maama ono bwe yampita muyita maama olw'ensonga that is me nekina ali myaka gyamwanga bamaama ali kakatanga batata wange so muyita maama baganda bange n'abasigadde maama nzaala atudde mabegaawo. Maama kusaba ebyo obawuubireko ye mukyala maama nzaala yoyo anzaala mukyala Jane Babazi. So maama ono yampita n'angamba kyangulako omwana ono ng'ali mu mbeera mbi ne Becky amazima nga bamwenyinyala. Bwe natulira Becky siina Becky nga mbadde mbagamba nti sinza ayina nti mbadde nsobola okumanaginga life ya Becky. Naye bwe nasanga Becky mu ddwaliro nga omukadde bamwona mpise natulira Becky naye kimulaba eki Becky kyali yeetaaga kwali kwagala. Ye teetaaga ssente kubanga bangi balina ssente bafudde ne bavaawo nga balina ssente bitirivu nga teetaaga ssente. Ne life gye yali ayiseemu n'obubi yali alimu nga yeetaaga omuntu asobola okumwagala nga bw'ali. That's why abadde nga bamukubira amasimu mwogere nga Becky asanyuka nnyo n'abeebaza nnyo kubanga abadde realizes that she can be loved like any other child. So na realizing omwana yeetaaga kwagala nga sina ssente ziri awo kubanga ne family yayo nebeetaaga nga and that was during COVID time. Mwanjukira ebiseera ebyo nga bizibu nnyo. Nali nvudde e Kampala olw'ensonga ezibaddewo nsalawo nzija nkolera Fort Portal nga nfunye omulimu Kaliakot Fort Portal. Simanyi tiimu ya Kaliakot mbadde mbamagamaga ndaba azza okurepresentinga tiimu manager wa Kaliakot aliwo ne babutirawo Kaliakot azze ku on behalf of Kaliakot ojja kunyamba ojje. Kaliakot gye nafuna omulimu gye mbadde nkolera during COVID. Mwami Kalya nja mwebaza nnyo mwami oyo muzadde nnyo kubanga life gye nabeerangamu nga nkola ne Becky nga ku mulimu the time mba nfuluma office nziruka maze wiki bit mulago simanyi nkomyewo ate nzizeeyo bambi yasobola okitegeera n'agamba nti it's okay janjaba omwana. Becky bane yayita mu bulumi Chris Mbuleme bage Becky yayita mu bulumi nga ntuuka mu ddwaliro ndaba Becky because nali nga nze kolera eno sinayo nnyo mikwano sinayo bantu nnyo bemanyi nga mukwano gwange so bwe namufuna mu ddwaliro realize nti nsobola mufunira obudde ne mulaga omukwano. Sinengenda nga mu ddwaliro ku makya ne mutwalira emmere fruits zayagala ennyo nengenda ku lanchi nga nfunye ne mutwalira dina ne ntuuka entutula ne tunyumya ne tubeera awo n'ayimba. Becky nga ayagala nnyo okuyimba mubadde nga mumulaba nga ne waba alumizibwa ng'ali ayimba nga gw'omuka Becky toyimba ekifuba kikuluma n'agamba nze kanyimbire Katonda wange njagala kuyimbira Yesu muleke nnyo Becky n'ekifuba nga kikuluma nga tossa bulungi kuba basawo bagamba nti omwana mumuyimbisa ne mugamba basawo wuuyo ani amuyimbisa kabeere kawo mulabe ng'ali yekka naye olwabeerawo n'agira bw'ati ng'alika kuyimba ng'atendereza. So nagamba bwe kiba nga Becky ky'osobola okukolera Katonda mu life gy'olimu nene yimba amutendereza amugulumize. That's what she could do. Ate yakikola bulungi ng'alina eddoboozi abasinga mu eddoboozi lya Becky ng'alina eddoboozi mu bulwadde bwe yalina n'amawuggwa amafu Becky ng'asikumukka n'alaba nti asobola okuyimba oluyimba ne luvaayo. Bangi kye tasobola kukola tuli balamu nnyo tulina ebifu biramu n'amawuggwa amalamu Katonda abituwadde but we can't do what this girl has been doing pain obulwadde bwabaddemu. That's why nze ngamba mbadde nga muyitanga Angel. Becky yalwala ne tubeera Buhinga Becky n'abeera bubi abasawo olumu ne baŋŋamba naye omwana oyo kiki omuyita otya onti si kikulu omwana oyo olumu omusawo yaŋŋamba lwaki mujja oxygen agenda kubeerako for how long ne mugamba siyinza kukola kintu ng'ekyo bwe mba nga nkyalina obusobozi okukipa omwana ku oxygen kabeereko omusawo nanga but it's very expensive ne mugamba nkimanyi but let me do what I can do. So nendaga Becky omukwano Buhinga maama ono nga yasulanga mu ddwaliro. Maama ono bane temanyi kusula ku seminti abamu naye asuze ku seminti
Tumunda mugane mama. Banze mutenda sulanga nganze sulanga tudde nayenga yakaka sementi yako lake bakako. Gaba mze kansule muntebe nga tudde. Beyenga asobola ku sementi. Okuba ku sementi okumala emyaka 2+. Ngeba ku sementi. Banna yesi kyangu. Mama simanyi mukama wanakudizaawo ku Becky ono kyonna ky'omukoledde. Naye yonna Becky gye sala zabadde asaba Katonda azuulira. Twava Mulago, tujja kwebaza n'ekyokubiri abasawo b'Emulago. Abasawo ba Buhinga, mugwere Buhinga, Dr. Drake simanyi abadde azze. Twetwalira nnyo naye ku Becky n'abasawo abalala bonna abasinga ab'Ebuhinga. Becky bali bamumanyi ab'ambulance abaaki bane bonna mbeebaza nnyo olwa effort gye ku Becky. Mikono gyange gye Fort Potro hotels nga Nyeka hotel tubadde ba mikwano nnyo nga tukwatagana nnyo when it comes to Becky. Bamuza Becky kiki n'emikwana abasigadde nga bwe muli bangi. Mbadde nfuna WhatsApp messages suka 3 naye nga siswana ziddamu. So that means muli bangi wanti mwana bantu 2 naye muli bangi bane mwebale nnyo kwagala Becky. Twajjange Mulago nga tusidise Mulago ne tuvaayo. Omwana oyo yazawo n'obulwadde bwa Mukenenya bwabuzaala nabwo obumuyisizza. Twagenda okumusanga ng'ali mu grade 4. Bagamba nti HIV otuuse ku grade 4 obadde babukusensedde ng'otuuse ku grade esembayo enjala zonna nga zagooma nga bwamusensera. Becky abadde nga ku ddagala ARVs naye nga tina kiri mukyusaako. Omusawo yakiŋŋambye eggulo nti well sorry naye Becky eddagala yali tesobola mukolera. Obuwuka bwali bwasukka mu mubiri nga ne bwateekayo eddagala terina kulituula surface kulituula kuba lisobola okuba kuterikola nga lituula ku buwuka bwereere. So tujjanjabye nga Becky naye nga takyukako nga tumujjanjabamira naye musobola nakubuuza naye omwana mumuwa eddagala nga takyuka kukunze bannaye. Omwana Becky mumulaba mwana oleko ku clip nga amira eddagala nze lebaleme sola dimira naye nga amira amakere ne Becky nga 12 olunaku naye nga bwe tukatisaayo eddagala yakugamba dadi sawa 3 tezinaba kuwera kayita jjajja sawa 3 ziweze leeta eddagala nga kyonna kyakola akireka amanyi sawa za ddagala. That's how much Becky liked her life. Becky yagalanga nnyo okubeerawo nga amanyi kamira eddagala lyakole ki abeerewo kamira eddagala lyabeerewo. Naye obulwadde bwe yafuna Becky bambi yafuna TB during the process namufuna TB abamu mumanyi akosa nyamba okusinga tomutwitinga mangu. So mangu ni getting affected. Batutinga TB naawona naddamu ogwokubiri ne batutinga TB nddamu naawona. So naawona TB completely. Naye olwo effects ezali sigadde mu mawuggwe Becky esigala nga mawuggwe galimu kaŋŋambe simanyi basawo bayinza okiyita naye gasigala nga limu tegawona bulungi tegaddawo okwegatta nga bwegandibadde. Yesu lwaki badde mulaba nkapiira muzi lwaki omwana abeera nnyo kapiira lwaki abeerako ku kindi bunaku amawuggwe gaali gajjamu gundi eyo obutuli ebyo. So that's why yabadde breathing era nkapiira naye ng'alina okukkiriza ti nze nja kuwona nja kuba obujulizi nja kutendereza kano njamu buli obujulizi. Naye obujulizi tetumanyi tuli bantu endowooza yaffe si yemu neya Katonda. Tulina bwe tukoma okulowooza entegeera yaffe si yemu neyiye. Okwagala kwe si kwe kwaffe. So ye okwagala kwe tuyinza okuba tekukwatala n'okwaffe. Lumu tubadde Mulago ebiseera enfunda nyingi munansonyiwa story ya Becky it a bit long naye ngenda gitematemamuuko olw'ensonga nti mpanvu. Happenings nawo nga Becky amaze okugenda abali ku social media mugirabye wala bajja nga bakleaminga Becky bamuzaala and all that sort. Era babuuza nti lwaki muzze nga amaze kufa nga ate abadde off all that long ne mujja nga amaze kufa. Nze nabagambe kimu mbadde nkaanira Becky nga nsobola omulwanira n'essaawo buli kimu kyennina nga mulamu mbadde njagala asigale wawemukamu bujulizi naye kati nga amaze okuwumula kuno omubiri tegukyalina mugaso. Kati bw'ova n'ojjokaanira omubiri kaba sikutegeera guno omubiri kinga bagamba oli nga ntandika nti mwe ababuuze nnyo nti Becky oyo omusajja amufaanana kyali kimusanyusa nnyo Becky mugamba nti mufaanana. That is to be sincere. Ye nga kimusanyusa naye nga kimpa essanyu kibanga Becky okumufaanana kimuwa essanyu kati nsanyusaani mwe abaŋŋamba nti lwaki Becky mugamba nti si wange ng'ate anfaanana oba nsanyuse Becky akansanyuse Becky nimugamba Becky nze ddaddiwo era nkufaana tufaanagana nagala tufaanagana nga tennaffe ebiseera yabadde aŋŋamba nti
daddy nkwagala 10 ku kinnaakyo bera kijjawa but a week eyo ng'akingamba nnyo daddy okimanyi nkwagala 10 ku kinnaakyo konze nange nkwagala 10 ku kinnaakyo naye nkwagala 10 ku kinnaakyo konze nkitegedde naye nkwagala 10 ku kinnaakyo. So Becky abadde bambi ayagala nnyo okumwagala bw'omulaga omukwano n'omulaga nti omwagala. So bemuwulira bena ku social media mbadde mbasaba naye abali wano mutuusa okujja wano ndowooza nga temubyetaaga tebibazimba era nga mulaba nti tebikyagasa kubanga abantu aboogera abo si kyobadde bali batodde omutwalo ne baguweereza Becky baba bali bagutodde naye ne bagutoola mu bukyamu naye bali bagutodde mu butuufu then waliwo obuzibu awo kubanga mwabatudde wano nze ngamba emikwano gya Becky n'abatasobodde kujja naye nga bafiringa touch ya Becky mwe mikwano gya Becky emituufu era Katonda nga Becky wadde nga basabira nga muwulira nti Mukama abaddizeewo abawa omukisa era abaddizeewo abagabirire mu buli kimu. Becky nga tannafa kangende ku mboozi ya Becky esemba sijja mboozi ya Becky mpanvu naye Becky nga tannafa tubadde mulago enfunda nnyingi yali yakoowa mulago nanga dadde nkusaba tunzizange mulago ne banga ndi bubi jjajja temunzizange mulago ne banga ndi bubi konzi tujja kuzaayo ne Becky tugezezzaako amaliro g'enjawulo otwadde waka mulago bali mufunda nga nnya tugezezzaako entebe natugamba omwana tumusobola lwasembeyo okufuna ekifuba ekimuntuusiza ku mbeera eno yakolola nnyo n'akolola ne tulowooza nti nenga Becky nenkubira omusawo munoga Becky mutwale weddayiro eddungi mu ntebe nanga mutwale ekisubi nenga neza ambulensi ziina naye okukkiriza Becky weyanteekangamu nga nnyinza okukubira ambulensi agende bakooki ne Becky kati nga siina maide 10 naye ambulensi egenda okutuusa Becky ku ddwaliro eza ambulensi nzifunye nga simanyi gye zivudde. So Becky bankubira essimu nawe ne Becky ngaakolodde nnyo konze kansirika ambulensi bana ati nafuna ambulensi 2 nga zibenga ku standby nenkubira asooka nga terikese nenkubira okubi ngenda Becky ekisubi ne batuusa Becky ekisubi hospital Entebbe bamutuusa mu ddwaliro Becky yali akolodde nnyo abasawo omu yajja n'amupimako naye lwala nga atemya kumunenga mugamamu omwana tujja musobitaga ICU ne banga tugenda kusobola Becky wano mutwale mulago nga siinaamu za mulago nga nina za ambulensi etuusiza kisubi nembaga tugenda kusula wano nga tugenda mukolako kimu nekimu omusaaga mutwale mulago ne batuwa discharge form nembaga sina gye tulaga lufaalo nenga tulaga gye tulaga ne bangamba mugende nenga mukadde najja nangamba mukadde yakaba muno kaaba munanga atongamba nga ntuddayo mulago kubanga okimanyi Becky tayagala mulago nenga mukadde nkugamba eki nanga atongamba tugenda mulagalana ne mugamba mukadde tukole kitaasa Becky nekunga awo nenkubira maama ekiro ekyo zaali kiro ssaawa ndozanga 5 maama n'amenya akabokisi ke n'awuliriza ssente zirina mu kabokisi ke n'agamba nina obusente mu kabokisi kambuweereze mwongerezeeko mugenda ambulensi emulago n'awuliriza obusente gayina ne tufuna ambulensi ne twala Becky emulago zaalisanga musaamana gwa kiro tuuka emulago Becky nga assa bubi nga awulira bubi ng'ataawa. Napostinga akantu akamu olunaku ne bagamba nti Becky she really looks scared amazima Becky yatya ate mulaba mu maaso nga atidde nembuuza Becky kiki nankwata essaati bw'ati nangamba yimirira wano mpaka yankwata essaati okuva yatuuka ekisubi nga tanta nangamba tova wano wendi nankwata essaati nasula nyimiridde Becky nga alemedde okwebaka nga nesigamyeko wano mu kifuba nangamba tovaawo nanesigama wano najala kwesigama mu kifuba kyo koze kisoke nensula nga nyimiridde ekiro ekyo naye nga Becky ali mu mbeera etaawa. Becky ne tusiibaawo ne bagezaako omussaako eddagala nga bulijjo procedures naye nga ndaba Becky obulamu bwe nga si ye Becky waabwe ekisooka nga yeeraliikirira atya okumuzza emula ye takyagala mu bulamu bwe naye emisana twasiibaawo tutuuka akawungeezi zaali ssaawa nga 4 ez'ekiraawo. Natuulira Becky mukadde n'angamba Becky akaaba ebbugumu naye mukwateko ng'okwata ku Becky annyogoga naye ng'agaba nange enjokya amunaazeeko mufe ebbugumu munaazeeko naye ng'amazima omubiri gunnyogoga ogamba okuyira omuntu amazzi agannyoga nga tolida nnyogoga omusawo nampimako naga naye omwana ngannyoga omubiri nensirikira muli nasirikiramu olw'ensonga simanyi ntudde nnyo n'abalwadde nageza kumagininga embeera eyo nensirika entwira Becky bwe nti mama nangamba tukole ki omwana ngaayo annyogoga ate akaaba ebbugumu nenkubira omusawo omu bwentebe Dr. Josh bwenjogere ku Dr. Josh nsaba muno nsajja bamugenda nemba erabira wala abasawo b'emulago abadde bakijja ba Becky
oyo Dr. Helen anywe omukyalo oyo yakulira pilotic ward emulago. Omukyalo oyo is one of the directors si mwangu wakujja n'abeera ku mwana. Ne Becky alina pool yayinanga pool nti gaba omusemberera nobaako attachment naye tomuvaako tomuta. Wera ngo oyagala okuddayo neera omulabe omuwulirize olekyagamba. Omukyalo oyo bannange yabeeranga ku Becky n'amuwa obudde nangala ne Becky nekimuvaako nkubiranga amasimu. Amala gonna ginazunga nga n'entebe. Ng'omukyalo oyo yabakubira essimu n'abagamba muwe kino mumukole abadde amumanyi embeera yonna. Naye one time kyesiri abiri omukyalo oyo lumu twagendako emulago wayise emyezi ndooza ng'etaano 6. Becky yali mu mbeera mukyalo n'agamba nti kalani mbeera mugumu kyokozeeko kikoze nekireka Becky this time round kakana mbeera mugumu ekigenda okuva mu nda eyo kyonna kitwale. Naye kwatwa akawungeezi nempeereza omukyala audio nga Becky ayimba oyo si Becky ka recording nemugamba oyo Becky nangamba nedda nga Becky atudde ayimba. Omukyala nangamba oyo mwana asusse abasawo tukoma okutegeera bannasebe mupimakawo omutima ogenda kuzikira asusse abasekolaki nengamba omusawo kyenkugamba nti leka lipooti ya Katonda ebeere final fe abasawo tukola bye twasoma naye ate Katonda akola ebisukka ku magezi bo yatuwa obwongo n'entegeera so ye enkola yatesukka kutegeera kwaffe. So etubeera emulago ekiro ekyo saawa 4 nakuira omusawo nta Dr. Josh ow'Entebe abadde amukolirako entebe nafuna abasawo entebe ng'aliko n'omusomesa. Omusawo namupe ne mugamba nti Becky awulira omubiri gunnyogoga naye yakaaba ebbugumu. Omusawo n'ambuuza oxygen ali ku ki? Ne mugamba twamutadde oxygen mirundi 2 aliko akapiira k'omu nnyindo aliko ne mask y'okunyindo ezo zonna tuzipise. N'angamba nti bwemuzikendeza tassa nagamba era alajja n'omukka ntassa kati empewo amawuggwe gali gamaze okolapusinga nga gamaze okolapusinga gakooye oxygen omungi agira akosa amawuggwe ate ekiseera amawuggwe ne gakolapusinga gali gakolapusinze nga tegakyasobola kukisitandinga. Naye bwe Becky alina okukkiriza nga alina obulamu ono omwana balina obulamu bannaye. Becky yalina obulamu abasinga balinga mulaba Becky ng'akyakulaga nti ye akyali mugumu era akyaliwo. Naye omusawo yaŋŋamba nti alanye omwana oyo simanyi kyakugamba naye kale olabe tunaakeera ku makya. Omusawo bwe yaŋŋamba ekyo nze abasawo maludde kumanya nti Becky alabika yagenze naye ng'akyayogera atudde. Neŋŋamba Becky tusabe. Becky essala gy'asooka okusaba nga teyeesabidde yali ssaala eyo. Becky yasaba n'asabira abantu bonna abamwagala n'abaddewo ku lulwe n'abamuwadde obuyambi n'abasabira Mukama bawongere abaddize era ab'omukisa. Becky n'asabira abalwadde bonna bali mu ddwaliro mu waadi. Becky n'asabira jjajjaawe. Becky n'asabira n'agamba mwenna banne mbasabidde n'abadde tumaze okusaba. Mwalimu akakiiko akasembayo ndowooza yali wiiki before wiiki nga 2 Becky ng'asonyiwa buli omu. Becky yakwatanga essimu yange n'agiteekako nanga njala ku recordinga y'akantu konze fine recording n'asonyiwa naga bonna bwe nakola obi ne bennasobya bannange munsonyiwe n'abansobe nange mbasonyiye nammwe munsonyiwe. Becky kumbe ndowooza yali atusiibula aga munsonyiwe ngende mirembe yali atusiibula naye ndowooza bambi bonna sikiwa nti waliwo Becky yali asomeza ne abaamusobya. Becky alina history gy'ayogera byeyayitamu waya ze baamukubangeza waya musenze baamukubisanga amwe ge bamusiiganga amagwa ge yayinanga bwakunyumiza bamumala ku mazzi ekiro ssaawa 3 ez'ekiro nasanganga biki alina obulamu bwayiseemu ate bwe mumuwulira nkanti imagine nti omwana omuto mu myaka egyo asobola okuyitamu. Ne Becky ayise mu bulamu obwo nasigala nga alina amaanyi era ng'ayimiridde ng'agamba nti yenda biyitamu ngenda kusigala nga nkyaliwo era ngenda kubeerawo. So life ya Becky ebadde mupiira. Bwe nawulira Dr. Kiyaŋŋamba maama ono sayagala mugamba naye nakankana empera nga njugumira nengamba maama omanyi mbeeraawo ku Becky wano. Maama naŋŋamba naye olagawa Becky omumanyi ayagala ggwe era agenda kukabira ayagala ggwe. Naye nga nze maze okulaba byendabye ne byempiseemu ne Becky ekiddakawo saagala kiraba nga mpira saagala kulaba mume kya Becky ng'azikira. Mama naŋŋamba nemugamba manyi nasuze entula nnaku 2 nsaba mpumulemuuko nyimirira abeerawo atist ekiro nze emise mpumulemuuko emisana nze nkole ki ntandikire awo gwe naawe okole ki tuba tukolanga mu tanisi ng'emisana mba nzunga gende ntwala sample ze noonya sino noonya eddagala maama ng'awumuddemu.
ekiro maama nga yabeerawo nange nenkola ki nenkumulamu naye ekiro ekyo saagambugamba nti maama Becky kyega tukyamuyina maama nemulekawo nemuga Becky mugambe tali ali wali olawubudde nenga Becky omanyi kampumule maze nakubiri yali ategeera omwana oyo ngaliko omuntu omukulu era nga ayagala ekintu munnyonnyole tomalaga era bwe navanga nga siminnyodde mwana asobola okubagamba agamba tali alaze lwaki taŋŋambye gyalaze nze ebyokuzikalako nga okudduka sibyagala asobola okungamba nga gyalaze nga tanaba kubaako na gyalaze so kwolwo nagamba Becky ngenda kwebaka muwali jjajjawo kabeerewo agira akulabirira jjajja yankubira essimu zasanga munana yankubira essimu emirundi naye nga bankubira essimu engalo nga zikankana nga manyi kyaŋŋamba waladanikono kitegeera nankubira essimu nemuga jjajja kiki aŋŋamba nejangu olabe Becky akuyita ataawa akuyita nemuga Becky ampita bwe namala ninga nga Becky akyali mulamu nga Becky ataawa akuyita naye bambi Becky yali alwana kinandise nti yali asamba yali asika obusemba Becky yataawa okuva ssaawa nga 4 ekiro kyonna buba bukya jjajja nemugamba jjajja wendi ndi wano naŋŋamba oliwa naye nga manyi ki kyampitira era najja nenyimirira ebweru wa woodi nentuulira jjajja nga alimuna ne Becky n'azikidwa nkokuwogula nga n'akaawa omwana wange Becky nga takyassa natunula bwe nti naye amazima simanyi gye najja buvumu nafuna obuvumu nenyingira munda Becky nemujja okusijeni nemutereeza nemutambinga Becky ogenze nti kale kireka ndowooza olugendo lwe lubadde naye nga sina kukwata ejjono kazindalo olukuna ekyabagamba ku Becky kyensinga muli okwebuuza ebibuuzo nna bingi mbuuzibwa ebibuuzo bingi abantu naye sijja kudda mu bibuuzo nti Becky waani Becky ani amuzaala nga yali akufaanana biki biki ne bwe nasanga omwana yenna ku street enkyawo omwana yenna ewantu ngaali mu mbeera ki sifaayo waani ani amuzaala sijjanjaba waani ani amuzaala asibuka mu mutuba ki wa kabira ki yamba muntu nga bw'ali abambuuziza omutima gwe mbadde nga nnaku Becky ffenna tugulina abatudde wano naye tulinamu ekintu ky'okwenyooma obutekiirizaamu n'okulowooza nti tusobola naye mulinaku lyo okumpi oluusi tayagala ssente zo nayagala mulaga nti osobola omwagala osobola omubeererawo nakubira essimu n'omuddamu kyokka kiyetaaga okubanga asobola okusaba ebibonaku oluddako so tewali mutima gwe nina gwanjawulo na buli muntu atudde wano mwenna mulina omutima okusobola okubaako nekyemukola ba Becky abali ebweru ba Becky bangi abayita mu mbeera ezo mubeera kushobire nga abandi bakuba emiggo n'okola biki naye mwenna mukisobola bannaye leka tukyuse ensi yaffe nga tusobola okukwata ku baana nga bano abayita mu bulumi ne mu mbeera enzibu tebeetaaga ssente oba ki Becky abayita yeetaaga ssente yeetaaga mukwano omwagala nakumubeerawo so kyembagambye ebibuuzo bingi naye kyembuuza Katonda kyensembeyo nga mbuuza Katonda mugamba nti Katonda kyenkoze nkikoze simanyi bwenfeerinze naye wenfeerinze ku mwana no Katonda ansonyiwe I had promises eri omwana ono nyingi nnyo tezisobodde naye wenna weemereddwa Mukama ansonyiwe wenkoledde ensobi wonna ndi muntu nange ensobya Mukama ansonyiwe ne Becky naye nkusaba enji wange ng'owumula kyonna nali kyesikoze nsonyiwa wantu bange ebyokulya nembigula n'otabirya nendeeta ekirala nange ekyennyaya kiri nagambuleta ennyama nenzibuka nibwa ennyama nandala bijanjaalo ngezija siziyina nenkuba amasiro nabirina bamu ebijanjaalo Becky enji wange bambi kyesisobodde nga ddadiwo jjajja kyatasobodde emikono gitasobodde kufundraisingira bantu ogenda mu corporation ye India kukola ku mawugwe kyonna tubadde tugezaako tuli bantu Becky ojja tusonyiwa enna gy'oli naye ndowooza obadde okirabye nti okwagala okufunye era abalagera ku sitiime nga bakwagadde kyonna kikibadde Mukama akuwunze emirembe enji wange Mukama akuwa omukisa abanyumiridde bane Becky mukoledde bingi Becky mukoledde bingi mubeeredde mumwagadde nze mbadde sobola kukushinga Becky bwentyo up to the side kireka singa nsobola omukushinga singa Becky yafa like omwaka gumubega naye because of ye abadde mwagala Becky abadde asurvivinze day after day nabeerawo bane mwebale nnyo mwebale akwagala Becky Mukama mwonna yemujje wonna yemutodde abakudizeewo abadizeewo bane mwebale nnyo mwebale ddala kwagala Becky famire yange mwebale kukkiriza wante mbambuzaako naye gwe wante ebuuze bambuzanga famire yange naye nenkiranga batuufu okubimbuuza ne bali mwebale kukkiriza Becky ate
time etuuse ne mwagala okunsinga namwe abali wano olaba mukubakwira amasimu nga mwagadde Becky okunsinga simanyi wanze I don't know why I'm not even mpulira nti seetaaga nakaawa naye nkimanyi from here ekigenda okunkola kubanga essimu yange manyi ebijjuddemu kyeganagenda mugaare yaayo naye mpulira saagala kaabira Becky njagala kucelebratinga life ya Becky naye mwebale nnyo bannange mwebalirira family members bange mwebale nnyo okukiriza mwana ono kubanga tubadde naye ebbanga lyonna kenafunanga nga nkasharinga ne Becky awamu nammwe naye ne mukiguma ngamba it's okay omwana kawe tumege Becky asabadde ngaabeere kandi mwebale nnyo mwebalirira Mukama mwenna ab'omukisa era abaddizeewo. So Alal has delegated the missus, put there the wreath. These are our uncles and aunties of Becky. Uncles. So Alan, on behalf of NBS and the uncles, has given me the trip. Dakusaba Nyaika Hotel. Nyaika Hotel. The marketing manager. That tent up there is for the choir, people serving. About serving a halege tenti ya choir. Dakusaba team Aboli, abakoze ekikoto muno aba Becky. Aboli webale muno omutima gwo gumizeemu. Led by So Chewambe girls, OGs and OBs. Kalia Coats. Staff and management, Kalia Coats. NBS is done. Obwire buno. Fare the well, Becky. Amatuhaye, Aboli. So adding on the TikTokers, we had Facts and True Media. Yes, more official. In case you have any condolence message, I'm around to read it.
omubiri gw'omwana waitu ono nitwikiriza ruhanga naiza kumuhumbura omubiri gwe ninyo okumbuka ninyo obwomezi anyakunyikiriza n'obwalifa baitu aliomera kandi omuntu weena omwomezi obwanyikiriza talifa ebiro byona kalimu bere kusika omwana waitu Becky nitumuta nitumanya nitumuta omukono yawe iwe ruhanga obwomezi bona linda abafire bona nengonzi zawe abokuba Yesu Kristu mukama habwa Yesu Kristu kama waitu Yeah.
abaikiriza bona bagenzere ruhango tugirire mbabazi okumuze omusinge ari na mutahe wetu Becky omulekita kwaho omukiranike responsa nektarara omusinge ayi mukama mwe kumulekita kwaho ayi mukama mwe Bye.